أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tugenda kulabamuko ku makulu g'essuula oba enzibunula y'essuula An-Nas. Essuula eno erina aya 6. Essuula eno tugenda okulaba ku nzibunula, tuba tugenda kuvuunula. Ebintu bino byawuka okuvuunula n'okunnyonnyolera ddala. Kuba ogaa nti ogenda kunnyonnyola, osobola okunnyonnyola aya emu n'olunaku ne luziba ng'onnyonnyola aya etya emu, naye kuno tuli mu kuvuunula. Oluvannyuma lw'omulimu guno ogw'okumaliriza okuvuunula Qur'an eno, then tujja kuzzaako ogenda nga tunnyonnyola amakulu agali mu aya ezimu ze tunaabanga tusobodde obbatuusaako. Aya eno essuula eno okukka oba etuyamba okuba nga twekingiriza Shaitani omujeemu, Shaitani omukozi w'ebibi, Shaitani omulabankanya. Naye nga Shaitani ono ayogerwako, Shaitani ayina ababaka oba ayina ba agenti be. Naye nga ba agenti ba Shaitani ero, ba agenti abo bali mu bantu bennyini. Ba agenti bali mu majinni, mwayita okulabika nga alabankanya abantu ng'abajja ku mulamwa, ng'abajja ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okuba nga bakwata amakubo ge. Nga bwe yalangirira n'aga nti ajja tutuulira mu makubo, atutuulire mabega waffe ne mu maaso gaffe, abeere nga atutuulira mu makubo. Ye omulimu gwe kubeera nga Shaitani, omulimu gwe kubeera nga abuza abantu kubajja ku sabiilillah. N'olwekyo Shaitani yeetaaga okwegendereza kubanga mufe abantu bennyini mwalina ba agenti awamu n'amajinni. Naye nga tumwekingiriza tutya? Ekyassa essuula eno eringa nga katugambe eriringa ddagala oba obuvumuzi oba okwetangira. Singa osoma essuula eno walekanga nga Shaitani temukwataganye, walekanga nga Shaitani tafuuse mukwano gwo omweggyeko. Ekisookera ddala, Shaitani tayaggalira ddala wali bigambo bitendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Awo bumaze omufuumuula kye bayita emisinde ate nga jalire, tayagalira ddala wantu woogerwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'oyagala okweggyako Shaitani, beera nga otendeza Allah subhanahu wa ta'ala, beera ku azikaari, Shaitani ojja kuba nga omaze okukola ki? Okumweggyako. Kati essuula eno eriwo okubeera nga Shaitani omweggyako, nga omwekingiriza, ng'omweggyako tumusembeera wabula ng'odde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era essuula eno mugikozese nga eky'obuvumuzi. Essuula eno egamba etya? Bismillahir rahmanir rahim, mu linnya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi. Asaasira abantu ku dduniya ne ku akhera, nga yagenda obbasaasira, naye nga ku akhera agenda kusaasiramu abo bokka abategeera amateeka ge. Essuula eno yakka nga agamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kubanga nabbi yayiganyizibwa, nabbi yategebwa amalogo, nabbi yalogebwa, naye essuula eno nebeera ng'ekka okubeera nga etaasa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Obubaka bwamukako nga buga nti kul, gamba gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti a'udhu neyuna birabbi nnaasi, eri omulezi waki? W'abantu. Kitegeeza nti n'oba osanze amalogo, kati nga bano b'osanga abasudde ebyawongo mu masitensenyi biki, essuula eno ebeera ekola ki? Ekuyamba nti kul a'udhu birabbi nnaasi, neeyuna eri omulezi w'abantu, oba neekingiriza n'eri oyo omulezi w'abantu. Omulezi w'abantu ffenna tukimanyi bulungi nti teri wano ku dduniya asobola kuleera muntu wabula Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi w'ebitonde byonna. Ensonga lwaki tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamina,
kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini kulera bitonde byonna, nanyini matendo gonna. Aya ey'okubiri nti Maliki Nnaasi, omufuzi w'abantu, tewali mulala yenna afuga dduniya eno. N'oyo gw'olaba ng'omufuzi Allah yamuteekawo afuge kapaati ako, ng'era ali ku biragiro bye, era bw'asalawo nti tabeerawo, bw'asalawo nti abeerewo tosobola muggyawo. Maliki Nnaasi nga ye mufuzi waki? W'abantu. Ilahi Nnaasi, ate nga ye katonda w'abantu, teri katonda wa bitonde byonna illa Allah, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ye katonda waki? W'abantu. Teri katonda mulala. Ne bw'onooteekawo bakatonda abenkana ki, ne bw'oliteekawo bakatonda abakola batya, teri katonda w'abantu. Abasajja abaakabafuwala ku mirembe egyatusooka, abasajja bagezaako okunoonya katonda nga balowooza eriyo katonda omulala naye byakola ki? Byagaana. Abasajja baabumbanga, omusajja n'abumba katonda we n'amubumba mu kawunga. Waliwo abasajja abaabumba katonda nga bamubumba mu kawunga, ne bakola akawunga ne bakabumbamu katonda, oyo n'asinza katonda ng'abumba asinza kawunga. Kyokka lumu bwe baatambula enjala n'ebaluma nga tebalina kyakulya, ate ne balya akawunga ako. Amakulu nti ate katonda we ne bakola ki? Ne bamulya. Kyokka nti wali katonda mulala yenna. Kati katonda w'omulidde ate ki ekigenda okukuuma? Ilahi wahidu, katonda aliki? Ali omu. Ilahi Nnaasi, katonda waki? W'abantu. Aya ey'okuna neega nti minni sharri, omponye. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala, omponye. Liwaswasi khannaas, omponye eri obubi obw'omulabankanya Shaitaani. Omponye obubi obw'omulabankanya Shaitaani. Essula enkugambye yakka nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bamuloga era ng'aliko amalogo agakola ki? Agamulogebwa, bamutega ebifundikwa by'amalogo, abakyala bamutega ebifundikwa by'amalogo, naye obubaka ne bukka. Yogera nti minni sharri liwaswasi khannaas, omponye obubi obw'omulabankanya Shaitaani. Yayitanga mu bantu abo ne bamuloga ba agenti be. Alladhi, oyo yuwaswisu fi suduri nnaasi, oyo alabankanya ng'ayita mu bifuba by'abantu. Okiwulidde Allah subhanahu wa ta'ala wagambye oyo alabankanya ng'ayita mu bifuba byaki? By'abantu. Shaitaani alabankanya ng'ayita mu bantu. Kitegeeza nti mu bantu mulimu Shaitaani be yeeyambisa ne babeera ba agenti be. Omuntu n'aloga munne nga talina na kyamukoze, ye ne bw'aba alina kyakkoze olina musasulamu kumuloga? Kyokula nti twagambye mu kutandika nti Shaitaani alina ba agenti be mu bantu ne mu majjinni. Era aya esembayo ey'omukaaga n'agamba nti minal jinnati wannaasi, Shaitaani oyo ayita mu ki? Allah yategeeza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti Shaitaani eyo minal jinnati wannaasi. Shaitaani oyo yayita mu majjinni ne mu ki? Ne mu bantu. Kitegeeza omuntu olina okumwegendeza ebigambo by'ayogera bikuze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu awulidde essola nti atusooke tumalemu akazannyo, nga wulidde omwaziinyi, manya oyo agenti. Twegendereze nnyo okulaba nga twewala ba agenti baki, naye nga owulira ebigambo ebiva mu muntu oyo. Twegendereze bantu bannaffe kuba muffe bennyini tulinamu ba agenti ba Shaitaani. N'olwekyo ebyo bifa ku ssuula oba eyo yenzivunula ey'essuula Annaasi mu bufunze. Tujja genda nga twongeramu okugaziya oluvannyuma aya ku aya, naye nga eyo yenzivunula yaayo. Sadakallahu al-aliyyu.